omuntu w'otandikira okubika omuntu akyali omulamu mbeera simanyi kigendererwa kyo ki ky'ofuna mu kubeera nga obika omuntu omulamu. Producer Diddy abantu batandise okubeera nga bamubika naddala olunaku olw'eggulo naye n'avaayo okubeera nga clarifyinga ku nsonga eyo nti bambi tannafa just akyali mu kubeera nga abonaabona n'obulwadde era nga ali mu kubeera nga afuna obujjanjabi. Producer Diddy yavaayo gye buvuddeko awo n'omwezi tegunnabeera nga guwera n'ategeeza eggwanga nti mulwadde era alina akawuka akaleeta siriimu oba aka HIV era watu n'avaayo n'okutegeeza eggwanga nti agenda kukola buli ekisoboka okulaba nga sensitizinga abantu ku nsonga y'akawuka ka siriimu naddala abavubuka baleme kubeera nga bagwa mu ttuluba erifaanaganako nga erirye. Producer Diddy ono waliwo ebifaananyi bye yeekubiza amazima ga Katonda ng'alagira ddala embeera si nnungi. Yagamba ebifaananyi ebyo ajja byekubisa n'obutambi ajja butta olw'ensonga tayagala kuwuddiisa abantu abo abawuddiisa abantu mbu siriimu taluma nera siriimu biki nedda. Ye ekituufu nti ye living example y'omuntu siriimu gwaluma nera agenda sigala nga sensitizinga abavubuka baleme kubeera nga bafoolinga victim nga ye we yafoolinga victim. Nera ajja sigala nga asomesa oba oku advisinga abavubuka mu ngeri ki y'okwewalamu kawuka kano akaleeta mukenenya. Kankutereko emboozi ya Producer Diddy ono n'ebigambo bye yayogedde ku abo abali mu kubeera nga bamubika naye nga sinabeera nga njikuterako kankusaba mbe subscribe nga nuko SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino still wanuko SMX Media tamane Sheikh Mukasa Shafiki yavuddeyo kubeera nga akulombereddwa kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda kobeere ng'oli wabweru wa Uganda tokuzibwa ku business kyokwatako kyekifa sente zekuyita myaganya gy'engalo kwegamba gwe tolina bakasitoma ebizibu byonna ebyenjawulo gyasaba nnyo okubeera nga akulombereddwa mukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obimulekere. Waliwo amawulire agatandise okutambula nze nyo kikubuuza naye kankikubuuzeko ekikiryalinge waliwo amawulire agatandise okutambula ku babuloga abamu nga bakubika abantu bano bagamba ki? Well, simanyi kyosaba bagambe ne kati mbagambe ki baba kiraba oba bakola kituufu oba tebakola kituufu kubanga tosafulumya ekintu nga tunoonyereza kubanga bweweereza amawulire nga mafu then abantu bayinza obutaddamu okuwuliriza amalala. Ebifaananyi bino ebisatulatinga ku mutimbagano tetumanyi gwe yabyekubisizza. Bw'oba osazeewo okulaga ensi ekintu bwe kiri kirage ate mbadde mwagala nvayo mbalage nti nyina siriimu naye nyirira obeera inspiringa abantu ofuna siriimu. Kati mindset y'abantu abasinga bwensi njagala giraga nga nyirira naye kati ate ng'olina ebizibu ebikutuulidde